Kitalo nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azeeko wano e Lubaga Road okumpi ne King Cross Hotel okungubagira jjajjaffe mukwano gwaffe owa Mutwe. Mutwe yaviiriddwako jjajjaawe nga jjajja eyavudde mu bulamu obw'ensi olunaku olwajjo ye jjajja Nakintu Alexandria. Jjajja Nakintu Alexandria abadde abeera ku Lubaga Road awo wabadde awangaalira ebbanga eddene era nga Mutwe bwe yabeeranga okusisinkana President Kyagulanyi Ssentamu Robert yonna gye bavudde jjajja ono abaddewo nnyo mu bulamu bwabwe. Kati nno olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asazeewo n'agenda kungubagireko mukwano gwe muganda we nfanfe bwe bavuddeeyo Mutwe amukungubagireko jjajjaawe era jjajja waabwe abakuzizza bonna kuba ne President Kyagulanyi Ssentamu wali mu bulamu obw'okweyiiya ng'akyali ne ba Mutwe mu buto myaka egyo egy'ekito yagendangako ewa jjajja ono era Alexandria ne babeerawo ne balya ebiduuwo ne balya ebigagu nga jjajja Nakintu Alexandria yagabula. Kati nno omukulembeze Kyagulanyi naye asazeewo oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga na byonna ebyabaddewo n'asalawo agendeko e Lubaga Road akyaddeko ku bakungubagireko muganda waffe Mutwe ko n'okusiibula n'okusabira jjajja waffe Alexandria ekiwummulo eky'emirembe. Ebigambo bino bigamba bwe biti era nga muganda waffe Mutwe yennyini yabitaddeyo n'atugamba nti Mr. President SG Davilos Rubongoya n'emikwano gyange mwenna bambi mwebale nnyo kujja kunkungubagira ku jjajja. Bazze ne bakungubagira jjajja era ebifaananyi ne tubifuna eby'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'azze okukungubagirako jjajja waffe okukungubagirako muganda waffe Mutwe. Yoyo omukulembeze nga wali nnyo security ng'eri gguluggulu mulaba awo ng'atuuka President w'eggwanga okukungubagirako Mutwe mukwano gwaffe ku lw'okuviibwako kwa jjajjaffe. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya jjajja okuba ng'atuvuddeko naye mwete embeera bw'eri ng'omukulembeze atuuse e Lubaga okulaba ng'ate akungubagirako Mutwe abewako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano okuviibwako jjajja waffe maama waffe ssenga waffe buli kimu kyaffe. Kitalo nnyo ekya jjajja Alexandria okuba nti yavudde mu bulamu obw'ensi. Kati n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'abadde bw'atyo bw'alabise ng'agenze wali ku Lubaga Road okukungubagirako muganda waffe Mutwe olw'okuba nti yaviiriddwako jjajja. Jjajja Alexandra kitalo, jjajja Alexandra huumula mirembe, jjajja Alexandra otusabire essaala buli yonna gy'onoobeera naffe tujja kukusabira naye kimanye nti eno tukyalinayo obuzibu obukyalina okutereezebwa eggwanga laffe Uganda litereere. Bw'atyo President bw'azze era bw'ayingiddewo n'ayanirizibwa n'ayogerako eri abakungubazi n'akungubagirako ab'eŋŋanda n'emikwano olw'okuba nti baviiriddwako omuntu waabwe ono. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya jjajja Alexandra bw'atyo omukulembeze bw'azze n'akungubagirako mukwano gwe munywanyi we Mutwe olw'okuviibwako jjajja. Kati nno okukyala kwa President kuno okugenda kwa President wa Mutwe kumukungubagirako bannayuganda bagamba bwe bati nti rest in peace jjajja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doreen Nicholas Roland naga RIP jjajja, Mugeni Jaffa naga RIP jjajja, Nachanzi Sharifa naga RIP jjajja, Ssenyonjo Loni owa Kyagulanyi naga mwebale nnyo bantu baffe, Nakisafi naga RIP, Kavuma Agres nagamba RIP, Kanyana Frank nagamba beebale nnyo omukama wa
omukama awe jjajja kiwummulo ekyemirembe amusonyiwe ebyamusobako byonna mu nsi eno. RIP Jajja. RIP Jajja. Ate ye shop with that naga this symbol one Chagwan Center mode the elected of Uganda kitalo nnyo. Ate ye Rehema Kigongo naga bambi nga kitalo nnyo ekya jjajja mashallah. Kakooza Ekitigoma nagamba kitalo nnyo ekya jjajja mukyala man. RIP. Okay, abantu ab'enjawulo bwe batyo bagezaako okusaasira muganda waffe Eddie Mutwe. Wano nno akoze post eno ng'ategeeza abantu okugenda abaagala okugenda okukungubaga gye mulina okugenda muleme kubula. Naga bannange olumbe kulukumiddwamu wano e Lubaga Road okyamira ku King Cross Hotel. Lubaga Road King Cross Hotel okuziika kwa Lwakusatu olwa wiiki ejja Lugala Mpigi. Kisobola ogenda okungubagirako muganda waffe Eddie Mutwe aladdeko ennamba n'agamba nti for more details osobola okukuba agambye bw'okyamira wali ku King Cross Hotel Lubaga gye bali mu kungubagira gy'abadde abeera then okuzika kwa Lwakusatu wali mu bitundu eby'Empigi ekitundu ekimanyiddwa nga Lungala Mpigi ejjajja wagenda okuba nga ataaziikibwa. Nti oba olina kye weetaaga information najja wanagadde okumanya ojja kuba ku namba y'essimu 0752 oba olina ebikutawanya byeyagala Eddie Mutwe nga asobola bikolerako ojja kuba ku namba nga yakunguba ogenda kukungubaga namba eri 0752 997 777 namba bwejja nga ogikozesa okukungubaga ng'olagirirwa w'okungubaga gye kuli era gwasobodde osobola okuba ng'okola ekitegeeza okubeererawo omuntu ng'okozesa ennamba eyo eya Eddie Mutwe. Wano obwo abantu bagambye batya ku kino. Bagambye nti bannange olumbe lukumiddwamu wano e Lubaga Road okyamira ku King Cross Hotel okuziika kwa Lwakusatu Lugala Mpigi. Oyagala olina bwe weebuuza information oyinza okukuba ekisimu 0752 997 777 oba okitegedde. So kati bannayuganda bo bagamba ki ku nsonga eno ey'okungubagira jjajjaffe Alexandria. Bukenya Moses Waiza agamba nti RIP Jajja namukyabasibya n'agamba all right comrade Map Media n'agamba kitalo ekya Jajja. RIP Don Bahati Lubaga n'agamba may he absolute Nankubuge Farid n'agamba may he so rest in peace. Banks Jacinta n'agamba RIP. Okay, abantu ab'enjawulo bawoleza obubaka babwewuulira bwakusaasira jjajja naye nga jjajja waffe gwe tukungubagira yoyo jjajja omulungi amata obuta yo gwe tukungubagira era ebifaananyi weebiri wano tumulabeko katono aye tulabe kyono jjajja waffe wadde wano pada power abadde wankyukakyuka yoyo jjajja waffe gwe tufiiriddwa mu bitiibwa eby'amaanyi ebya kika ekyawaggulu kwadde munnanuupu nnyo ate nga adde mu b'amagezi nnyo. So yoyo jjajja waffe yoyo mata kabiri kaliiri kabiri nage yoyo jjajja waffe kitalo nnyo. Awo omuganda waffe
Edi Mutwe nga mukyalidde kamubuuzaako ne kubyamu kaseefi awo ng'ali n'omuzzukulu we. Wano era be bano nga muwala wa Edi Mutwe akyali yanga nga jjajja waali okubawa guidance mu byonna. Ezo omulaba jjajja waali yoyo jjajja muganda waffe mukwano gwaffe mukwano jjajja wa Edi Mutwe naffe jjajja waffe yavudde mu bulamu obw'ensi ng'era waakuziikibwa ku Lwakusatu e Lungala Mpigi. Mwagala okukungubaga mugendeyo. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kale ffenna tuweeyo wakadde tulabe nno tusabira ku jjajja waffe Alexandria, tumugoberera tumuwerekera bulungi ate asigale mu mitima gyaffe kwadde wana struggle nnyo nayagala nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mbaagala nnyo mwenna abaliko. Omukama Katonda gwe maaso abankuumire. Mweraba.